wali omusirikale mita Kyakabaale akuba omusirikale w'Obote essasi era lwe lunaku lwe bajenga fitinisi oluyimba lwa Fande Lwijama lwolaba nga yambadde special force era bw'olitunulira abaana asibye essaawa ku mukono enjeru omusajja yagimpa nga yambadde engoye emmyufu yalinze nga ndaddeko akakoofiira k'amagye akamadoadoa era awo twali mu bbuku ku lwizi ku mugga we gakulukutira era oyo omusajja ko lwe bamukuba firing squad era omusirikale waffe eyafukuba omusirikale w'Obote essasi ante kyamuttisa banywa n'amulangira ndowooza onaamukuba essasi ndowooza namugaa olina aduuyi n'amutta kati ne bagamba okuzaamu bali abantu bali amaanyi andi akasese teyalwana yalinga Fort Portal naye mulimu abaagana okukkiriziganya naffe ne bagenda embalala n'ebyokulwanyisa byabwe babagamba baagala ogenda bakole ki nga bwe nagambye tebataleetika kwezi pulezidenti yakyusa embeera n'agamba tebaddamu kuwamba bamatekwa abayagala batwegatteko omutima bulungi abatayagala bakole ki tujja basangayo kati ne bagenda baagenda ne bagenda embala abaagana okutwegattako abaasigala ne bakola ki era tewaaliwo okulwana awo kati ne bajenga fitinisi eya Fande Mande ate twagenda okugenda Lwenzooli nga Fande Mande yetwayisiwa Fande Shefaali yali siwa 11C kati Afande Lwijama yalinga overall ow'amagye gonna naye nga si yali Shefaali nga Kano Mande yetwayisiwa Afande Mande yali mweru kati bwe twatuuka eri ne bajenga fitinisi ne bagiwa Afande Mande Afande kyatuuka awo enjawukanira naye ngoze muki kati nze nesigala mu 11C kati yali antwala gondi nankweka kafuleeka nankweka nga naye anjagala kati daada yali avunanyizibwa ku mbeera yakulabira ebintu bya Fande kyatuuka naye Afande Shefaali amusigaza naye amulemera yali asinze eddaala ono ate yali Shefaali yali atukulira yali akulira 11C yali komandant wa 11C naye amusigaza nga kyatuuka akolanga ani ebiseera ebyo yali siwa Ekoyi akati awo bakyusiza Koyi Ekoyi eyaffe efuuka Dikoyi eyali Dikoyi ya Fande Proof Magala efuuka Ekoyi kati eno bagiwa Kafuleeka Dikoyi mulimba Afande Kaweesa yafa bali bavudde Kiwanguzi babeera omwo kati Afande kyatuuka agenda ne fitinisi ya Afande Mande oba yabeera n'atuuka twice samanya byakola ki byaddirira n'ensigala mu ki mu 11C ne Kafuleeka kati tubeera awo tuwondoka okugenda kukuba Mbalala naye nga tugenda kukuba Mbalala Mbalala teyali yakulwana olwo nina emmundu eyange okuva kweri teyanvaako olwo nina emmundu olwo ntandise okukola ebyange entwalo zinatandika okulwana nazigambye eno ena nali sirwana mu bulemeezi okujja nga batulumbye buki bulumbi ne batugamba mugende mwokya ebisubi adui abeere wana wali gundi nga batulumbye mu balakisi wewali nga okulwana bali balina emmundu nga balwana ffe nga batugamba mudde wano ebulemeezi wona nesiina mundu olwo nafuna emmundu we nagambye nga tusale ekkubo ekibiito awali otwa olusinga okuba olw'amaanyi Kasunga Nyanja wulira bayimba mulimba lw'amagye Kasunga Nyanja kati neki ekyo bwe kyaggwa nemmala neŋŋamba nga batukomeza tuli awo ne bagamba tuwondooka batufika ku motoka ekiro ne tugenda tetumanyi gye tulaga era yaŋŋamba nti twali ku masomero ga primary yali Kano Zaake abadde abeera director wa CMI abadde mu CMI operations nga nzemu musinkana baada alina muganda Fred Zaake era yali mu ngoma ya fiire eyo oyo muganda w'oyo simanyi bulungi bwaffe twali naye mu ngoma ate oyo tetwali naye oba yatweyungako atya Mungu ansonyiwe oba yali magye g'Obote naye nga yali muganda yali mu nsiko yendo zali magye g'Obote kwanze namulabira mu bitundu bya namulaba mu sizoni ezo awo oba yatweyungako atya oba yavaawa nze simanyi naye muganda yali eri oba yali ayamba kakati bwe tugenda okukuba Mbalala emmotoka twazireka mbu ku masomero ga primary twagenda tudduka naye nga nesikotinga Kafuleeka lwaki ogamba mbu anti ekingambisa mbu ebifo nali sibimanyi nali sibikola ki
kati ono yaŋŋamba nti wetwaleka emmotoka ono Kano Fred zaake lyali ssomero bayitayo Kashaali. Okay. Gwe walaba kifo we muleka twapakinganga nga oluvaako piga magoti kuondoka. Nze nali mmanyi okusoma. Yamangu obudde ne bwoweebu. Ate nga bibisanga wa. Kati amasuwa mangu twazirekawo natandika okudduka zigenda okutandika ndoza okudduka ndoza saa 10. Zigenda okwera 11 nga tutuuse kkubo ly'ebihalwe eriva e Kampala nga tutuuse. Kati ne Nainisi we yatwegattirako yafande Kyanda. Neeyita saidi z'engulu eri kwanjuka gwali mukono gwa ddyo ogwa kkono gye baali ne tutandika okuflankinga. Kati edda abasajja bo tebe nabeereranga wali Magoma nga mpulira bagamba nga ndi bano babuulira twaliwo ekibinja kye baleese kyagamba kyavudde Simba Battalion. Kati Simba Battalion yali Mbalala. Bali bakubako ebifaananyi by'empologoma ensajja Amini bye yakubako. Nakasongola amagye gobo tegagiyitanga kanyonyi nga bayita ba kanyonyi nakasongola. Kati Bondo era nagamba Shefali njagala giraba twali tuva Yumbe ne bantwalayo yali mu lusozi mu bikyuko bagita bali bayita Bondo Boys. Lwaki wali okyagala? Anti bwe nabeerera e Magoma nga bampambye abasirikale abajjanga nga mpulya bagamba sisi tunatoka Bondo sisi tunatoka Simba tunatoka Magamaga. Kati ebyo ebife ababajjanga abo nga njagala kulaba buki gye baava. Kakati bwe tumala ne tugenda okuba Mbalala lwe lutalo lukyasinza okuba mu bulamu bwange olwali oluzibu ennyo era lwensuubira nti lwali lulina okuntwala. Nali esikooti jjukira eno batukuba Kafuleka basituka okudda eno olina omugoberera. Wali oze Kafuleka akujje ku kyatuuka. Nkugambye wali we twayawukanira nenga bajinga fitness ya Fande Mande. Era ku olwo bakuba ne Kyakabale firing squad. Afande Kagame yaliwo, Fande Rujema yaliwo, bonna baaliwo tewali ataliwo kabe bafande Mugisha Mundu. Ne bakuba ni firing squad. Bali bamuyita Kyakabale, atali Kyakabale Konkono yadduka. Nga bamuvunaana okuttaani omusirikale w'Obote. Olw'okuba bali tebaagala bamalamu siyaasa balage nti tuli bumu bali balina okuttamu ono. Era nze mwennyini nawakanya okumutta ne mpanika omukono ne baŋŋamba Afande Rujema nanga akujja mbeere nenzija mu maaso. Afande Kafule, Afande Shefali yaliwo. Buli yawanikanga omukono okwako kyemulugunya abamugamba kujja mbeere nga tetwagala bamukole ki bamutte. Era olwamala bana bawanika emikono ne babagamba mugende eri. Nze ne baŋŋaana okugenda kuba nali muto ne nsigala nga nyimiridde awo. Bagenda okudda nga be beebisa ebikoola ne balina okutta mukwano gwabwe. Era bamwekubiranga firing squad. Simanyi bye bamuwa nga balina omukuba firing squad era bamuttira. Era ebyo ebintu embeera gye twayitamu eyo yetuleetera omuntu ne bwakujoga mukulu Kisubi ojjukira obulamu abo n'amateeka President Museveni yali yateekawo mu nsiko n'ogamba omuntu we mukuba ennyondo enkya nze ngenda ku muti nja kuttibwa. Osooka kulowooza ne banga omukazi akujooze otya okubako ky'omukola ekiyinza okuviirako kola ki kyeva olaba. Njagala nga sikwese mukulu Kisubi oli munnamawulire noonyereza nnyo baka abasirikale bonna muko omusirikale bw'alaba nga bawe brigadier oba jeno naye yeetwalanga ki jeno era naye yeetwalanga musirikale era bawe tamuwa kitiibwa yamanyi naye jeno era abakazi abo bajoga nnyo babba baabwe gweno omukulu omuwa ekitiibwa naye no babakola ki tolina kyojja mukola olwa siyaasa oli bw'okola ekikyamu kyonna bakusuubira nti gwe kiringa tica okusomesa kyatakola ki kyatamanyi kisoboka. Kati era ndowooza bw'olikola okunoonyereza okusinga bajjeno bangi bafunye ebizibu mu famire zaabwe era abakazi babajooze abamu bazadde abaana batali naye nga gwe bw'obeera awo bw'oba toli musirikale oyinza okugamba sya nze nembeera jjeno nga ndi awo musirikale mukazi nanjooga naye amateeka President Museveni ge yateekawo galeetera buli muntu okutya buli mbeera era ge galeetedde ne Uganda okuba kati bwaffe twawamba nga abantu mu kikuubo akwata bwati ssente ffe twaviira
bwe tumala okutuuka mbadde nkyakubalya bwe tumala okubeera Mbalala. embalala Tubadde tukubye Mbalala. embalala we wantu wakyasinze okufa abasirikale abangi era abakonjo we baava engombe egamba abamba n'abakonzo mu 3 embalala yalema we nawulira ekigambo ekyo abamba n'abakonzo mu 3 embalala yalema abakonjo badduka mu magye abatoolo badduka mu magye abasinga mbalala kwange emundu ze bali balina okufuna zali zigenda kuvaawa mbalala ate ffe twagenda okugenda embalala nga tugenze twagenda kulwana kumbe baleese abanyanya ekiro basimeka nya era twasanga zipaakinze ziri awo ku gate abanyanya be basirikale abavanga e Sudan ate ffe twali tubayita abanyanya twali tetwawula kati fate side gye twayitako eneyewantenganga ku main gate waliwo akatimba nga tetusobola kasala kuyingira wali kuyamba baliwa ate kyomukisa omubi adui na javeeno kati nali mpita mutao nembalenda nga bazimbayo kampuni ya Pepsi ya Coca-Cola nga bajjemu esaati ate ng'esaati bazijjemu bazisibe mu kiwato nga tuloza 15 ya Fande Mande yefulubutuseewa eze kuyamba ne balyoka bakuba 11 ne koyi yaffe twayita dikoyi eyafande Kafuleeka wafirawo baleeti kibudde abantu baafa ogera kujja tukafure nga mukama olusituka bwatu ku advance ngonzo olina okumugoberera kati naye twatuka ndaba tuwangudde olutalo nenyimira ku kinetula ku kiswa nyambadde engoye emyufu nengamba afuukuza n'aduuyi wuyo wakisefali yazituyimbisanga nnyo songeni nga ndawo tutambudde buki ne lugenda lutwefuulira teri yalidde okuva lwe twasimbula eri emubuku tetwalya twasula tutambula twasula tutambula obudde bwagenda okukya nga tutuuse wali twasibira ku front buli muntu olubuto luli ku mugongo ng'owanda essaawa zino tuli mu kulwana tuyinza kuwanda ddusu ng'enjala ekuluma naye nga terivaayo abalusu nga tukolokota n'otukolokota mumiro guba gukaze buli muntu ng'omusana gukolamu bwe kati ne batukuba ate tuba tutandika okudduka ne bagamba Fande Rwigema asigaddeyo ne tudda buto tugenda okuddamu okukola withdraw nga batukubye nga ne oyo Wandera yali Saameja wa Fande Kakaali bamukuba ne mulaba bwenti nangamba ttali namutunya bwati natunya bwati waliwo ekinya kye bali basima nze nali simenti bakibalembekamu amazzi ng'enkuba ekoze eki etonyegana gamukoka ng'alya etwamuleka nga newa okubiddwako katono ne boba oyagala otya teri amenyeka naawe baasigala nga teri abasitula bangi baasigala bangi baafa embalala ndoza lutalo kyasinza okutta abantu abaki abangi kuba twali tetusuubira nti baleese abanyanya kati abanyanya batukali ne bongoza bali ne babateekamu n'abali bazze abantu bazi okufuna emundu wali bwena twali nabo teri yasigala mabega nga bagenda bali tugenda kuwanika twegatte nabo bawe bane emundu jawunya buki obunyi ne batukuba tuweziro nga twasibira mpulira bagaba batu yali ibanda ku daamu era ekiro saawa emu era tetunaba kulya mmere twagifuna nkeera kati we twava ne tuddamu ne tugenda kati awo Leti Kamomo anziba ku Kafuleeka tugenda eno waliwo Kalitunsi lokasiwa kunyonyola bulungi titegeerewo bulungi saidi z'embalala nenga tuliraanye enyakisalala waliwo ne faamu yalimu ente nnyingi kati ng'ente ezo kwe tulya tugikuba essasi ne tulya ennyama omanyi ffe eŋŋoma twalyanganya ennyama mugikuba essasi nefa emusala ate wabangu baza okufa nga babaaga kati omanyi ng'ennyama oyinza okuba n'akasawo ako omukalunga gwenkana bwe gutyo nga bakalirira ennyama n'ekala osala olyako mpola oluma bulumi oba tolina kambi nga edda twalinanga olumuli ng'olumuli olusumbulako n'olufunako akantu akakusalira ennyama akasusu akabeera ku lumuli nga kasala ennyama n'enkoko nkagisala kakati embeera eyo nembeera ne Leti Kamomo kakati Afande Rwigema bajja ne Leti gundi Afande Kagama agamba mu kisawe ky'Enyakisalala ekyakatatumbo ne Katatumba kuliko ekifaananyi ky'Obote
afande Bwende agenda kujja n'afande Rwigema bakiteeko land mine bakikube kikole ki kiveewo kati batu deployinga nali mbeera ne aluka gundi anzibye kwani ku Kafuleeka afande Kamomo tugenda tubeera mu ambushi twagendawo ku makya olwo afande Brigadier Segawa Mwenge yesikotinga afande Bwende Brigadier Segawa Mwenge sono nalinnya lya muntu wabula njogera mazima nga bagakola ki ebiseera ebyo yali escort wa Aleti Bwende kuba ebiseera ebyo teyali brigadier nga escortinga Bwende afande Bwende nenga tosobola kumanya lanka ya muntu edda mu nsiko sija kukulimba teri yali agimanyi okulya ngo lyawulira J1 J2 provision J2 provision J1 warrant officer class 1 warrant officer class 2 senior officer kati senior officer ngitandikira ku major President Museveni yasirikira ekyama kye nga buli mwaga we senior officer kati buli munga amanyi kyatuka amanyi senior officer tamanyi ranka ye buli omuntu amanyi senior officer nenga tamanyi kiti ranka ntufu gyakola ki jalina nenga buli mwaga nga wabera senior officer niko senior officer nenga teyamanyi ranka ye kakati amayibisesa President Museveni sija kulimba bwentu ate Katonda yawa family eyo omukisa family ya Kaguta Mungu asonye okogera bwentyo kubanga ndo Zambia afayo bya Uganda kati yina bajeno bameka basatu si babiri President Museveni afande Sale na afande Mwozi o family ndoze yo muki afande Sale mbadde mwerabidde ate bonna bamanyi bonna baki afande Sale yali wamanyi kuvadda ate afande Sale ye muntu akutunulira bwati namanti ono enjala ye muluma nagaba kuletera ekyokulya yakutunulira namanti ono ekizimu kye kino ono ekizibu afande Sale Mungu amusasira muwangazi sogera mu bubi tubamukubira campaign nti oba kiki era afande Sale banga lyali malanga ali mulamu Uganda ejja kuba n'emirembe lwaki gamba bwentyo ti afande Sale ye muntu kati gwotuukirira n'amanya embeera gye mwayitamu abalala bonna mwe bali abakyali abalamu naye tebaagala kumanya naye nga ate afande Sale ye muntu gwali badde atayagala na kumulaba atayagala nakola ki kuba takyalina kyeyegomba sente bazirina akoze amakampuni ge kapeeka mugaga takyalina kyayagala kumanya munasonyiwa simukolera campaign naye kati waliwo bameja jeno bemwali nabo munsi bajeno abantu abatuukirirwa ne babeeredde nga tebanawummula majja badde afande Kayanja eri Kayanja ye muntu gwogamba nti afande kino kinyambe tadda mabega akubirawo essimu ne wabazze kukwata kisubi ng'olutudde n'afande Kayanja n'akubuuza omusango waguza n'omuga afande naguza naga nti afande nyambo butansiba Kayanja ng'ayimirira naawe kati abantu bwe batyo be bantu soogera nti mbawaana sina kinali nfunye mu afande Kayanja wabula obumu omukwano gwalina eri abantu bonna atalinze era twagenda nabo erwenzoli nga bakazolite nga babakuba naye ye muntu ayimirira n'omuntu mu mbeera yonna era be bantu bw'obadde otuukirira nakkolera ky'oyagala naye bafande Nalweyiso abo ne bwalibeera ku sikugundi njalokere ku makya ogende nti afande Nalweyiso omuntu yamutuukiridde n'amuyamba simuvumirira njagala oŋŋambe ogokere ku makya omubuuze nti ng'oggyeko abamayi nabo baba baweereredde abaana oba bayambye naye nga obuli abantu banyumya ku Bakayanja banyumya ku afande Sale naye nga afande Nalweyiso alina obuyinza bwonna naye alina abamuwaana simanyi nga naawe bwonyumya ku afande Kayanja afande Nalweyiso nakamulaba emerenze namulabako nga tuli erwenzoli nzamu ne musangako maaso ku maaso nga twogera naye muzagiringa emirundi esatu namulaba lwa ne kololo omanyi ebintu bino byanjawule kubaka ndowooza naye nange nina bangi abagamba omukazi oyo atukoledde nga nawe bwogamba sayidi eri so buli omu aba nze sigamba nti oba bampadde ssente kubanga ndowooza afande Sale bukyaluta oluggwa era akutteko miliyoni aga n'agamba
milioni ameka 2 ate agenza okugampa wano jjo nakwata milioni ameka 2 nengulako kapoloti akakyanemye n'okuzimbamu kokiwulira nagulako kapoloti yasooka nengula poloti ya milioni 15 ng'eri ku kkubo ngenda okulaba sente zonna nzikozesezza ng'ate nzizaako abaana neŋŋamba nzamu nenkatunda nengula yako 8 era kennina nsobola okufunako kyenkola ki era sente okola kino twali tukolera ku street akati tukyanyumya mu mbeera eyali mu lutalo tuze mu lutalo kati bwe twali awo afande gundi najja kati tubeera awo tulinda afande Rwigema agenda kujja n'afande Bwende ne baga tukole ambush adui kati kumbe na adui apulaninga okuleeta abasirikale ku kisaawe Nyakisalala kati twali bana bakoye tuli awo emundi yange tenvangako eje nafuna yali akyatuka ne bwe yali agenda yagindekera mu gupande yagindekera nanga kati tebajinzijako nafandika momo teyajinzijako teri yanzijako mundu kati tuba tuli awo bana batawanyise twina okulira emotoka eze ey'amagye olwo twalugenda okubeera olwokumeka mu bulamu bwange kati moroka bwejja ngenda okulaba amagye kwegali abaana batambudde twali tusigaddewo abantu ndoozanga 8 nembagamba tugikuwe ne banga ataddewo tunaamalako tusirike ne bagamba ate bajja kutta muffe twakuba abasajja ne tubatta era abaali abakulu be bafuna uniforms twali tukuli luntuuka bonna twabatta tetwasigazako n'ogu yali motoka y'abasirikale nga yaduyi engeze ku kisaawe Nyakisalala ate nga afande Rwigema agenda kujja akawungeezi batekeke ekifaananyi omulimu gwa afande Bwende kutega landmine balina okujjako ekifaananyi ky'obote ku kisaawe Nyakisalala nze n'ekifaananyi saakiraba fe batweta kukola ambush era ne tukola omulimu era afande Rwigema anajja naye sobola kugamba tuba twali tuyingidde 85 tuba twali tukyali mu 84 nze sibijjukira kati afande Rwigema bw'ajja ne balaba adui gwe twasse n'abaana bambadde uniformu abamu zikyalimu n'omusaayi bambadde Franklin nabagamba mugende muzooze muzikole ki bwaba mbali tebalina ngatta bazifunye nze nga sina luntuuka emundu nga weziri awo ne abamu bazifunye dda afande Rwigema n'asanyuka abaana bamugamba naye alifanya hivi n'agamba taddeewo nantunuulira naŋŋamba nimekupatia kopolo afande Rwigema yampa ki kopolo buvi obumeka obubiri olwotandika ntandika era afande Kamomo n'akonfaminga kopolo yange n'agamba oweereddwa ki kopolo kakati naŋŋamba n'okubeera naawe mbandewo nga kafuule katuuse twali tufunyera baali bafunye emmotoka bwetwabeererawa ekaseese naye twabeera nga tulina balina ku Land Rover tuzobe tufunye n'agamba nanzijayo nanzizaayo nembeera esikooti we kati ne batujjako ne tujja tuyita mu luti dikoyi olwogenda ku luta olw'okumeka olwasooka n'olwaddako n'olwo naŋŋamba gwe kati ne tujja mu luti ne tulwanirawo mu luti twasanga abasirikale mwebali esikooti ya Rwanda ate nalisa esikooti nga afande Kafuleka twabireka kufula ebyeddeezo byabeeranga nti oli asigadde lyadumira abali ku Serena mwabeeranga mwenaawo ku nedda so radio call okulwana kwedda sikwe kwaka kati ndowooza olaba wano ne wali ku kisibe kya kagundi wala nnyo kino ekiwala olaba oyo musajja waali wetwabeeranga ne wano okuba kyolabako oyo atambula oyo ku maddaala ga kiva ne tukubagana abasajja ne tubaddusa ne tubayisa ku masomero g'Enyamitanga ga primary ne tubabuusa Lwizi ne tuwamba Lwizi bwe twamala okuwamba Lwizi ogw'omugga gwe bayita Lwizi ogw'Enyamitanga balinga bamaze okusomoka ne tujja kati bafande Shefaali ne bajja ne bayingira mu luti eri wansi
awali miti gya kalitunsi nali simenti bamuyita na kalitunsi nga tetumanyi manya ga miti egyo tulaba miti miwanvu tuwoze miti miwanvu kati fe Kafuleeka najja Nyamitanga masomero ga primary kati Merehiru secondary nga wali abawala ababeeranga omwo kati mwalimu bawala bayita Mukasa ba Polo batandise okwagala abawala b'Enyamitanga bali basoma secondary ezo sagala ntegerekeke bubi kati bagamba twagala abawala nga nabo bajja bagamba bayeekera nga babaagala naye nga nze simanyi kye bayita kola ki kwagala kati nga balanga banaye bano obwana obuto kati lumu nga nze ŋŋenda kati ng'oli agenda nagamba mwami wange kati nga neesiba pisito ya Kafuleeka nenkwata emundu yange nengenda ntula katanda k'abaana ak'Emerehiru abasisita nga gye bali naye nga bawala bavaayo ne bajja basinkana abayeekera eno nga tuli ku masomero g'Enyamitanga waliwo n'akatooma akatuba nga twayambukiranga akati nga wetubeera kati waliwo ne Isaac kati escort wa muze era nze namuteeka ne ku escort ba president bamuyita Isaac Sebunya simanyi oba akyali wali bagyali era nabo nja bituuka akajja ate okubeera escort wa president Isaac Sebunya twali tuli awo Katooma olwo president agamba bagenda Tanzania kukima mundu tugenda kati olwo nga tetunaba nga bagenda kukima mundu e Tanzania naye nga tebanagenda Tanzania twalinga neggolola nga tuli ekeberebere olwo wano kulizi twawamba amaje tujja ne tujja ku mayembe gente ne tukubaawo nga tukola ambushi ekakoba eno ku muzigiti wali emwanyi bazitutte abali bamanye ebyobusuubuzi banyankole kweterana nga duyajja ava Mbaraks ne tumukuba naddayo ngolonzija ne Bakafuleeka n'abamu nange benayagalanga ne ngamba ngenze waloba guba benabeera nga tujja mu Kkoyi kati Isaac bali bagenze Tanzania tusigadde awo batutte Kkoyi emu eya Dittu batwala Kkoyi eyo President Museveni gye yagenda nayo okukima emundu e Tanzania ze bayita Shiga nezawamba Kampala kati bajjako Kkoyi emu eya Dikkoyi eya Kafuleeka era yagenda olwo nze nsigala n'Afande Kalaala ye IO waffe asigaza Kafiati ng'olwo Kopolo nange ndiki ndi Kopolo twenkana kati ye Brigadier twenkana kati tusigala tukontrolinga n'abasigala baleeti Kaweesa tusigala mu Ekkoyi olwo abaana bagenda mpaka wana wali awali poliisi mu Kizungu n'okukkirirawo nga wali posta ku mayembe awo ne tuwambawo nga tugenda ne tukomaawo ne tudda amajira gano gabeerera ddala awo waleke kusukwa nga ndu yavaayo olwo Ekkoyi eyaleeti Magala ebeera Biharwe ezo Kkoyi bbiri kati endala eri gye zaali nga saakola ki saamanya ne najjukira zino zaali nga ku mwoto zinalina kuba twavanga enadu yatulumbanga ne tulwana ne Dikkoyi eri Ekkoyi erwana nga ffe tulwana abantu bameka oba n'abaali bali balwana saamanya Ikkoyi Sikkoyi simanyi gye zaali ng'ezo nze namanya zino ebbiri nazo ziteekwa okuba zaali zirina we ziri nazina gye zaali kati Ekkoyi yali Biharwe ng'adu ayagala kusala olabe Masaka tebanaba kujja bafande sale tebanasalako Masaka ffe tuli kuki ku muliro wano akati nabo bamala okujja basalako maki muzeeyi ajja olwaki ajja avudde Masaka bali bamaze osalako ajja ne bafande Drago naye ate mu kujja ffe baatugaana okgenda afande kyatuuka afande Kafuleeka nali mu escortinga naŋŋamba taddeewo olugendo lwe tugendako tojja dukola ki kulusobola tojja dusobola ne mu kiseera ekyo yaŋŋamba anti kati saamanya bali kati emmoloka bonna baazireka teri agenda na moloka twagenda n'emmoloka tubakomya ne tukomawo era ina driver ne bagenda bayita mu bisenyi eyo era addamu n'ampisaayo nga bamaze okukimwa emundu zimaze okujja n'anteeka mu moloka n'ampisa waliwo enkambi y'abali Fiji eri mu Kasenyi oba bayite Nyakivaale n'antwala we baasimbula Nakivale ne tuyitamu oba eri ku mukono guno waliwo Akasenyi mwe twayita akakubo kaali katono n'antwala we baasimbula Erugaaga Gombolola amabaati bagasereka bwe gati gatunudde mu kkubo ekkubo lyali buti gali ku mukono guno mabaati na meeru biseere gali meeru nangamba bano twasimbudde tadde wadde tojja kuswala lugendo nankomyawo era nandaga we bakola ki
basimbulanga nga bagenda Tanzania okukima emmundu muzeeyi we yabasanga president okay. nga zze ne bafande Drago so olugendo lwali lwa kigere batambuza bigere era afande Kafuleka n'aŋŋamba taddeyo tewalisobodde era bagenda walondoka ndowooza mu bagenda mu lugendo olwo okukima emmundu abakyali abalamu wanze kuba basigaddewo abantu aba olina bomanyi bemmanyiiko era abamu ndi bakuwa wano nze benzijukira bemmanyi kapiteni Lukabwe nali naye mu kkoyi emu mu Dikoyi yagenda neffe tumuyita Lukka yagenda e Tanzania okukima emmundu oyo mwebaza Habibu yagenda kwaye twali tusikona naye Kafuleka yali mukuluko kunze yagenda okukima ki emmundu yagenda esikotinga Kafuleka oyo gwegamba abeere Katwe n'omulala Golola ali Mmende yali akuba mota yagenda naye nga tannagenda ekeberebere ng'ennyonyi ereese emmere twazingako balakisi nga tetunaba kwetoloola balakisi nga tukyabeera eno naye nga tujja mu kizu mpaka mayembe g'ente nga tusheeringa kati sizifaya gwe gyogamba twali mu bbuku mu 845 eyo sizifaya gwe gyogamba naye sizifaya febe tetwabitegeera nti bagambye teri kulwana era ffe twasigala tukola ki tulwana kuba twasigala nga ffe tulumba kubanga batukoze eki batugambye kakati nebyo gamba nti Obote awanise twawulira nti Obote bamuwambye tugamba otulwanira ki otolukoze eki ffe twalina kimu ekigamba tulwanisa Obote kati bisigadde bino nga tetubimanyi bafuga batya abantu nga kati bwembitegedde nti omuntu bamufuga nezo n'omulimu naba nga talina bwembitegeera kitegeera nkutegeera nze naye simanyi kibayita kufuga naye simanyi kibayita Uganda nefaanana etya kati so ne baleeta emmundu era emmundu nezijja ze bayita Shigani ne baleeta ne uniform zaava Rwanda Shigani obana bwempulira abamu bwe bagamba nti bwogenda ku Facebook nti tebwakola bulungi bwe bwali bubuguma ne bwabika naye nze emmundu yange nali nkyagina yali yakyatuuka kati awo bwe bamala ozireeta ne twadvansinga ne tujja tusalako Mbalala ne tubeetooloola ne tudda mu kizungu ffe Dikoyi mu kizungu ekitali ekyabagagga eno mu miti nga ku Lwizi ng'agenda ku woteri ya wava munno ne tusalako eno mu kizungu amayembe g'ente nga bagamba okudda eno wali woteri gye bagamba yaani ya Afanderet Kazini gye yali azimbye awo kwa Jipu okudda eyo ne tubasalako era nga buli ayagala okujja okutulaba okwogera naffe alina okujja nga talina mmundu asituka tumukuba ssasi naye nga tuli ekeberebere nga nze tekako kyajja za mota okusheringa mu balakisi nga tulina eggolola nga mota ebeerawa ng'ennyonyi bwejja era nga tugiremesa okusuula emmere eyabanga ezze era bye bintu bye nakola mu lutalo era naye wengambire twava mu luti twava mu musajja bamuyita Hamu ne baagala n'okumutala emagye g'Obote ne mbagamba temumutta era Hamu oyo yampitanga emanzi emanzi ndowooza kitegeeza omuntu oba omulungi agamba oli emanzi nabali bagamba twamusanga mu Kasaka ku saidi y'amasomero ga primary agewaki aga Nyamitanga kubanga gosokako n'otuuka ku Mereheero sekendule ku mukono ogwa ddyo naye yonna nasiddangayo bukyanga tuvaayo ntoluwedde weetaaga okulambula kakati weetaaga okufuna obudde n'akasente ate kati ndikajjawa olambule ku bife akati nemmala olwo ndi kopolo wona ebyo namina mbikola ndiki entalo nzigenda byentandika bwe nti okubeera mu ntalo field okulwana ne tubeera ne Kafuleka mu kizungu abasaba bamala okuwanika bwe bamala okuwanika bwe pa ab'Embalala kuba baali batya nga bwe bate bawanise bwe basobola okujja e Masaka ne bakuba amagye agali gasazeeko wa e Masaka ne bagava emabega ate jjukira balakisi y'e Masaka teri ku main eri bbali wa kibuga ate Embalala eri ku kkubo ekasajjagirwa kati eno abayekera eno balyanga obulamu abakulu ababeeranga eno mu tawuni nga bo beeyagala bakyakala naye nga basazeeko eri balakisi gye bali eri nga batoba lwabwe babazinzeeko naye ngeno emirembe gikola ki gye giri nabali Katonga era bandage gyolaba nga Afande Rwigema alambula Katonga yafuna accident nga ali mu Range Rover yali emyufu yali yeevuga
era muzeeyi n'agamba tebaddamu kwevuga yafuna accident n'akosebwa omukono ogugwola gwalingako bandage kwanzi namulaba ne Land Rover ne Range Rover nagikwata naberanga ne Kafuleka ne tujje Kasese ne tuddayo nga tulina gye tuyita eno gyeso akunnyonnyola simanyi makuba ge twayitanga mu kuddawa alina panyazamu Kasese eyibanda eno nga tujje eno nga ku ddwaliro twagendayo wona eno ku Musomokera wali ebyennyanja ng'otuusa eyibanda n'oyingira eyo waliwo akakuba akagenda eyo waliwo Sengenge simanyi bw'osomoka amazzi ago b'ogenda Kongo neso akuzzayo naye sina gyanjijukira kuba nalinga ne Kafuleka nga anteka mupiira gwa Land Rover nga mwantuuza empewo ye netomera nze emabega wano mu maaso ku guno gubeera wano ku boneti kati nga nali omuto emotoka nga bweri bweti andi kati eyo omupiira gujiri waliwo omupiira gye batuuzanga wano ku boneti ogwo Land Rover zibakolanga ezo zali nga zijipu za Santana zali bazitemanga nantuuza omwo ne mundu yange nga mwentuula ne Katonda yanyamba navuga gwoli wali ndi wali era Katonda yanyambanga obutavaako okugwa ekituufu ng'egye nali akatonga bwe ntula mupiira njamu ate siga nti nabanga neesibye emundu nenjiteeka wano nenkwata bwenti naye nga nze mpulira bulungi kumbe nfuna buki era nkakasa njakulaga n'ebifaananyi omugongo gwalwala gwafuka bwe ntyo ebikola bye natandika okukola okulwana mu mbeera efaanana bwetyo so walwana bwotyo mpaka okuwamba Kampala gwe waliwo anti era bwe kati bali bamala okusala endinga ab'embalala bwe bamala okuwanika so akugamba nti bawanika ennaku zimwezi bwe ziti nendoza bawanika nga leero ne bagamba aduyi olwagenda okuva e Kasese ne batusitula ne tugenda ne twetolola Zaire eno zonna ensalo ezo bwera biki byonna ne tusanga embeera nnungi teri kivaayo ku makya tulina bwe twakuŋŋaanira ekiro ku makya ne tusimbula n'emmotoka ne tujja Fort Portal ne tuyimira mu Fort Portal ne bagamba buli muntu alye emmere akute emmere afande Lujje Mandoza yagisasula buli kawoteeri konna emmere yaliibwa ne tusimbula essaawa eyo twasula tutambula nze ndi ku jipu n'afande Kafuleka kwolwo natuula mu mabega teyanza ku mupiira kati sobola kugamba titwayita wano oba twayita wano okujja wa kati tutuuka ku lawundi tutuuka ekyengera ne tusala olutindo olwo n'emmotoka kwe twali ku Land Rover tugenda otutuukawo ku lawundi y'ebusege eyo tusangawo epices unasooka n'okulaba APC ezali eza saadi zibawamba ku basirikale baki Bobote ezi tuzisanga ziyimiridde mu lawundi ki kati koyemu eya Ekoyi yali ebeera ebihalu eya Let Proof Magala eyita mu Ndeeba ne baleeta Sabata atali bata wabula Sabata nali namulabako Sabata akati bayita mu Ndeeba ne koyemu ffe batukwata batuyisa wana wali akatale 11C tugenda kuba kololo kana bana batunda ebyennyanja ne bana batunda wano nga wali petrol station ebusega nti ffe tebatuyisa mu kkubo lino ery'omu Ndeeba ffe tebatuyisa mu kkubo lya mu Ndeeba katulaba nga bodda bot ku lawundi gano wali petrol station waliwo kubo lyebatuyisamu awo ne tujja tugwa ku masiro ffe nawe twakuŋŋaanira amagye gonna bwe tumala okuŋŋaana ne batuwa brief batugamba tuyingidde Kampala awo okujja kutuuka awo tewaliwo olutalo awo na tewaliwo oluki ne tukuŋŋaanira awo ne batugamba kati tugenda kulumba ne batujjako ko yaffe ne tugenda kutukuba Messi nandoze yali eno side sidangawo Messi yali eno side za Bulange eno ne tukuba Messi kati ko yendala ne bazikwata ne za advance nga ne zijja ziyita wano ku bitaala zijja zigwe Makerere diko twaina diko ibiri D1 ne D2 kati D2 nejja ita mayumba gano nga hamu wazimbye kati ffe tuba tunatera okutuuka awo hamu wazimbye wa Makerere kati koyenda azajja ne ziyita awo nawali church kati tutuse ku church eri awo nga wali ebitaala ku Church Johnson awo ne bayitako koyi yaffe
eyaddiko yaleeti Kafuleeka ne bagamba tuleete omusaada ku Uganda House olwo ne Scott Ngani Kafuleeka kyeva olaba koyi embi mu koyi ziri koyi ezi dikoyi ne ekoyi bwetakulembera yereeta omusaada awaganye awaganye okulembera kuzibu then awaganye ne batuleeta awo twasanga episodes zinyonka bazikubyawo ku Uganda House. Uganda House ngitegeeza ntya ne NASA olwo tukomyewo e Kampala netegereza ekizimbe ekyo UCB ne manti eno Uganda House we twasanga episi zaki ne tuleeta omusaada ne batwambusa awo ne ku Sheraton ne tujja tuwamba State House eyo twayitira awo ng'osengenge ku gundi ekyo kikomera tekyaliko ku Serena tekyaliko ebyo nate byaliwo ebyo ne tuyita mu mulyango ogwo ne tukuba ne tuwambawo ne nfuna n'engoyi ezalutwa mu State House bazinzijako buzza ne nfuna ne piste yange ne njiteeka wano agisanga omwo ne njiteeka wano olwo era siina ngoye siina ngoye zintuuka ndi mu ngoye za bulijjo naye nga bwe twali tujja okuwamba Kampala batwa uniform meka uniform ezava Rwanda plain n'ekidwadowa lozo era president yakifiisa bufiisa kifaanagana nga uniform genda baka video ka Amini ng'alagira kyali kino ekikira wano kya bidwadowa bwe kitinga ekyebidwadowa ndoza president Museveni yakifiisa ku olundoza kifiisa waliwo abakyambala oba kyekyo kyendaba nga bano ab'engulu eyo oba bakuuma biki kati eyo uniform zaali ezawamba Kampala era bazitwa eyo uniform gye baleeta Masaka fene twambala plain era bwe twamala okuwamba awo kati fene ate ne batuddamu ne batuyisa mu mulyango ogwo tugende tugwe kwa MCA mumaze owamba State House eyo ne tufuluma twayita muguli omulyango ne batutwala ne tugenda mpaka kwa MCA obattira Katongole kwe twali naye mu koyi ya D1 obattira Katongole kane bali abali bavudde eri ne batta ne batugamba basi omusike bali bayita Bruno era yafira mwezi ennyumba ze zakalina we bamukubiramu eyo vale kati bagenda tugenda basomosaawo okugenda ku bitaala badduke bagende bage ku laawundi ey'emulago ndoza bayite ku CMI ne tufata kane bajjako koyi emu eyaleeti Kamomo n'esala bweti nejjegwana mu golf course fe twadda bwetu wali kati yo nejja nekubagana ne ya Saadi ne bakubaganira wali gundi ya Mukanyakaana wano wansi awo kati ndoza kisigo nejja ne bagamba ne bagamba mukubagana n'abaffe ne babayimiriza kati gundi teyadda awo bagikomya Saadi kati Kafule gundi Kamomo n'akwata olwe na mugongo ne bablonkinga oluva ejjinja kanaffe bwe twamala okuzingako kololo kati dikoyi ne koyenda ne zibeera wali ekamwocha okwetolola ku Kira Road n'okwetolola okuyita okukirya okugwa wali eri ne tugenda tukuŋŋaana ona tetunaba kulya twajja twavudde yonna temunnalya twalya Fort Portal ndoza nga 23 babagambye buli omu alya kkute 24 twaswata 25 twawambira Kampala twamwamba ku olwo kati enkeera 26 noza kugamba bire kwa twajjako naawo ekizimbe kino kyakulesitawa kyaliko obubaati obwali ebweru nga bwebupako amasasi bugiranga bonosika emberenge kalina ennyimirira wali eri nga tuzze bwe tuti nenkuba kwekyo ekizimbe amasasi ekyo nga kati nga gansanyusa okukubako okuba kuwulira bwe livuga nga nenyimirira wali eri awo ku mulya gwa Serena ogwo nenkubako okwo kati ne tujja twatukakaawo nga mulimu lifuti nga tetumanyi nti ye lifuti kati abaana nga bagamba mulimu nekintu kyoyingiramu nekikola ki nekitambula ne tukiyingiramuko nekikwata negundi negundi ne tuddamu ne tudda ngalo eri amagye gagenda mu maaso ate ffe ne tuddayo eri kane bwe twaddayo eri awo tetwaddamu ne tugenda mpaka Namugongo kati awo bwe twafunira emmere era omuntu eyawamba Kampala agamba yali emmere abaakulimbi nga omubuzi we bagifumbira naye nga tetunaba kujja we twatukira ku masiro Kasubi nayingirako mu masiro omwali ebifaananyi by'abakabaka baali babiteeka ku miti bwe bati nga babikubako naye nga waliwo abakadde abafukamidde naye nga
batekawo kateni ziringa mbugo kati ene mabega wali yengo nze mwe nayingira engeeyo yali etunudde bweti ku mulyango byenjogera engoye nyini naye nga bagikaza waliwo kati engeeyo tewaliwo ntubandabirwamu baliwo ki kati mbantu kati waliwo abakadde twasanga bafukamidde batulanga bafukamidde bwe bati era twali tuyingira ne bagaana tuyingire n'engatto sema abakadde abali batugana ne bagagana amasiro gabaseka baka balina ogawa ekitwa naye nga bayita amasiro sikimanyi ne byaseka baka kisibuuliranga nako olaba bujumba bwa subi nyumba za subi ng'essubi lyakira ddala mpaka wansi okutama bukutama kati awo ffe twatuukira ku makya ne tuwondooka era bwe twamala okulwanamu wano twaddayoko ku masiro kuba twali tulese emmotoka zajja zituvaako emabega era kafuuleeka era omuntu agamba nti yawamba state house eyo nga bakubatako ndala oba bataliyani ndala avangayo wano nangamba nti ffe twakola kino awo diko ife twawamba state house eyo eyaleeta kafuuleeka twayita awo ali kushete ne twambuka bwe tuti ne Christ of the King yali tenabagejjanga bwetyo bweri ne twambuka bwe tuti ekyo ekizimbe wakaza house baite bana bakirongoosa nga tulabutwa ebizimbe ebiwanvu ne tutegera makulu ga biki obaziza nga futwanga ebizimbe byewese ku binaabyo abantu babyogeranga ati ekizimbe kyewese ku kinaakyo nga zikalira mulaba kizimbe kyewese ku kinaakyo tetumanyi babizimba tetubirabangako ne tumala ne tufuluma ne tugenda kati wali ennamu kati abakadde abo nali nkyuka bwe nti nkwate ku ngo ne baŋŋaana ne baŋŋamba bagikubamu eddagala obwoyo obwo bukwatako buvaako mulimu obutojja kufa ne baŋŋaana ogikwatako naye nga bakadde abo balina ebibbo ebibabeera mu maaso mbateekamu ssente era saddayo mu masiro siddangayo mu masiro nga kati abali bamanyi ne bateekamu awo abaali abaganda ne bayogera bye bayogera awo ne bagamba tukomyewo tununule obuganda nabawulya nga boogera awo naye nga zisitegera kyebakola ki kyeboogera ne tuddamu ne tufuluma ne tugenda awo gundi ebbugwe gwe bazimbyewo teyaliiwo ne tusala ne tufulumira awo ffe ne tujja tuleeta omusaada awo tulina bwe twayitawo bali ekkubo ne bagamba nti kabaka mwatayitanga mulamu eryo ojja ogweno nga kusenyu babies home awo mu bitundu byawo awo tulina bwe twalwanira awo ne tukkirira kati ne tuleeta omusaada wa awo twayitawo ku Namirembe Road ne tujja bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school.